ate bwe jjajjaffe yalayiranga chwa chwa agamba oh kabaka chwa ne mwanga bataata bayalayiranga nnyo nga mwanga nakiraba nange oluvannyuma nti ndowooza bw'okula onoonya sigini kyayo n'onoonya kiki onoolayiranga bw'onooba oyagadde okulayira mu kifo ky'okugambira n'oteekamu kasigini kyaki ky'onoolayiranga naye jjajja bwe yagambanga nti kabaka chwa n'ogamba naawe nti kabaka chwa nga toddayo kubyogera wamulaba koze bokka abamulaba be bayinza omulayira sikimanyi ekyo na buli kati olina kulayira gwe walaba wotalaba tomulaba ye yalina engeri baalina bazadde baffe abo baalina sayansi mungi engeri gye batuyigirizangamu ebintu kyekiri kyetwayogedde nti kyokola kigoberera n'omwana wo mu bujja n'abeera ng'akikola kyakikola okwagala kuno kwe tulina okwensi yaffe Buganda tekuli awo nti kitaffe baatuulanga ne oba twakulira batono nnyo bw'osanga nti naye twawuliranga ebirayiiro ebyo twawuliranga engeri gye baboogeramu twawuliranga emboozi twawulira kwegamba ng'okutya n'ekitiibwa kye baamuteekangamu twalabanga ebifaananyi mu nnyumba twalaba firimu zaabwe nze nina firimu ya Muteesa eyo gye nalaba owa muzeeyi wange naye siddanga neŋŋamba yabuulirawa ng'awuuga mu kayanja ka Kabaka naye osanga gyeri waliwo Abaganda abagirina yali nnungi nnyo ng'Abaganda bakuŋŋaanye ku kayanja ka Kabaka nga bangi nnyo ndowooza era byali bika naye twali buto nga tulaba firimu eyo. Simanyi oba wakyaliwo ne mu Buganda abaana okumanya obadde oyogera ku chain of command mu family. Simanyi oba kikyamanyiddwa abaana bakyayita bannaabwe baaba. Ekyo nakyo nkijjukidde. Nako okugunjula kw'amaanyi nnyo. Nga buli asinga munno omukulu amuyita baaba. Bakulu baffe baali bamanyi otuyita babaaba nga tulina ssente nga tuli bato kojja yaze n'akuwa ssente nga mulukulu gwajja kuyita baaba kweganga tukitwala nti okuyita baaba kintu kikulu nnyo kweganga kya kitiibwa bwajja kikulu nga kiyigiriza empisa nga kiyigiriza okuwa kusinga ekitiibwa omanya nti oyo yansinga naye kati ate akusinga najja n'akuyita baaba nga ayagala ennusu yo kwegamba agikujjeko naye ekikulu kyatuyambanga nti ate kyatuyambanga n'obutatya bukulu byosanga kati ng'oluusi abantu okutyobunaanyizibwa bakuteekamu okutyokula kale sebo kandekere bannange bakuba wangaleese abasajja awangaleese abasajja Kabaka wa Buganda agondegonde bannange tufunye okusomesebwa era tukyasaba amasimu okubeera nti mukubwa twogere ku muzadde Omuganda tufunye abateesezza ebigambo ebirungi ennyo naye bimuleseeyo nabyo tukyabyagala kubanga eno yenkola oba yengeri gye tulina okutunulamu ensobi zaavaawa wawe twakyamira okubeera nti tutuuka mu kubonaabona kuno kwonna kwe tulimu. Kino ekigambo ky'omuzadde Omuganda kintu kikolwa kyamaanyi nnyo eri ensi yaffe eri abaana baffe okubaagazisa ensi yaabwe okubaagazisa abakulembeze baabwe naye omwana tajja kwagala mukulembeze nga tomubuulidde naye ng'ate omukulembeze oyo mubbi ye Mulongo kyayogeddeko n'agamba ti Gilbert Bukenya avuddeyo alina erinnya Ganda naye bw'ayogera ebintu profesa bagamba alina engule y'abaprofesa naye bw'aba tayimiridde kutegeeza abaana nti Uganda is a company ya Mungereza gye yaleeta okubeera ng'erwanyisa Buganda kati kiba tekitegeerekeka kubanga bw'ogiyita nyaffe Uganda si nyaffe Buganda kubanga nnyoko takutemula nnyoko akulaga amakubo amalungi nnyoko mwogera akuyigiriza naye Uganda endagaano zonna yazimalawo endagaano abatambulidde mu Uganda gy'oyita nnyoko babbi enkyukakyuka za Uganda zonna ziyiye musaayi naye nga kivuddewa tukitunuulira nti ensigo evuddewa
evudde ku ffe abazadde Abaganda obutalaga muntu nti oyo kyayogera linnya Ganda, eryo linnya Ganda naye nga muntu mulala nnyo. Kati ebintu ebyo byonna Abateesa babyogeddeko, bibadde birungi nnyo ebyo bwe tuwadde okusomesa. Musajja gy'agenda alina ekigambo kyayogedde n'agamba nti waliwo wayogedde ku maanyi g'okwawukana wakati w'omuzadde kye tubaddeko n'omulongo kye twogeddeko, naye najja ayogera ekigambo n'agamba nti kwegamba ekigambo ekyo nkirabye nga kiraga obukyayi.